Bobi Wine again okuyitira mu Secretary General wanu Rubongoya bawandikira management y'ekisawa kye ekyekololo Independence Ground bagaranga 11 January bakubirewo campaign niba management y'ekisawa ekyekololo niba wandikira ne bagamba ekisawa kiri booked mpaka April 2026 kati wano wembagambira mind game tactical move ya Bobi Wine kati ze bwembeera nze muzanya ntya ekisawa nkimuwa kubanga jukira government tesobola kumuwa wadde Namboole katagenda kubasaba Namboole kuba yasoose Kololo mugane kubanga yenaye wayagala abasabe na Kivubu katagenda kuteeka mabasabe na Kivubu nga 11 January 2026 ndowooza bwe baagala bagalire independent gundi campaign zaabwe kubanga waba babulako ennaku 3 4 kutuuka kulonda nga 15 January mukitegeera ekyo aha kati bwembeera nze government ne NRM ekisawa nkimuwa Kololo nimuwa ne full breach security nze mikolo ejange ngowa NRM nga secretariat ya NRM ninjiteeka Kololo ne Namboole kati niye ngamba murabo waffe era ali Kololo nange wa NRM mba nkuzanye mind game tactical game ninkulya nga akatogo sitaddemu n'amaanyi naye okuwalira otegera ekyo kye nabagamba tuzanye nga Bachina Omuchina buli kima kiyina akukubisa manyi goleese mu bunafu bwe akukubisa manyi goleese ye judo oba jukusu oba karate sibitegeera nange ndinga gwe kaddeyi haha oba Omuchina tayina kyatayina oyagala radio oyagala olugoye weyambala bena ku 3 ne lukutuka ate lujja luli lupya n'original Omuchina yagiina kati nafe NRM bwembeera mmwe abali mu strategic plan yokukombatinga NUP siva na waka siva na waka uoyagala woyita kati fanya fujo wone uoyagala woyita ngabora wa campaign zo mu America kati tubade tukukiriza bweba beranze mbade nkukiriza nokiriza terms and conditions ninkuwa Kololo ninkuwa n'ennyonyi zibungeeta mu bbanga
kubanga ba official baffe banadala ba NRM nganze bulijjo mumemeza ffe nange nibagwe nange namwe ababyogera tugamba nupu yaffe bana baffe ffe twagiteekawo mbawa furu breach security nyonyi mu bank nimba kuma bulungi ninga mbukuume n'abawagizi bamwe oba muva Mbarara oba muva Kasese oba muva kubanga gano okirize I must prove that you are the part of our gains. Now unsobora atya kukuba kusamba kumenya kukora ki my gains ntegera bulungi NUP FDC DP DF ANT it is part of NRM gains. Okay? And our slogan for this campaign to protecting our gains. And these political parties with Bob Wine's Mugisha Muntu Munyagwa muli part of gains since 2006 we bibina we byajja referendum yali kodi 2005 now our gains ngafa wa NRM mwe walimu ne NUP nesabe kisawo Kororo Independence Grounds you are out naye kati bwogana kubaweereza obo okiriza ngu political parties bamu it is not our gains. So this is a tactical game, reverse psychology. Naye mama kubanga muina kuddayo wali wogambira ngu tulisonga na siasa nzuri gwe nange siasa ki ekigambo siasa nze simanyi Luswahili siasa kiki siasa siwe bulimba kukumatiza ninkumatiwe siasa kiki bamanyi Kiswahili siasa kitegeeza ki nzuri kitegeeza ki mwe nomwe now mubawe Kororo tokiraba wama Mr. Todongo tomorrow is Monday mutuze meeting basabye Kororo mwe muba makororo tuba tufiirwa naye mwe muba wakorora abanupu NRM feti kifunamu kubanga otukutira wakadingi nizugamba babo bafe simple logic
no